gwawulira nga tolina sente za kameeza yingira mu bulunzi. Basingle mothers mujje mu bulunzi. Musajja yandekawo, musajja yansuulira abaana bba wange yafa siina musajja mbonye nze taata nze maama omulimu sirina edduuka ku Nabugabo baliseera jangu ogula ente z'amata olunde zijja kuyamba mu biti bibiri. Abaana boozadde tebajja kukula muwawa, bajja kukula nga oyina w'obakiipingira. Sisobola kubeera n'abaana n'enzaala abadongo ng'ente zino ziri wano. Sigamba badongo abayimbi naye ngamba abadongo abasula mu bikeesa basobola okujja abaana ne babeera muntu. Omwana bw'avaano nga yakamye yakooye kizibu okulowooza mu by'endongo. Kati eno project ereetera n'omwana wo okuyiga nga okukula nga amanyi okukola ate at the same time n'ekuwa amata income gye musobola okufuna daily income. Ate naawe wennyini ekuyambako n'okugulawo omukago ne banka nti buli lw'osevinga akatono ente yeekamwa n'oteekayo lita 10 leero no bankinga mu Centenary oba mu banka yonna oba mu banka yonna eyiyo n'ogenda ng'osevinga otuuka ekiseera n'obagamba nti akakati aba Centenary badde nzija nsevinga nammwe naye mbadde njagala ntandikewo obulunzi obw'amaanyi musobola okumpolayo akasente ke twaliise mumpa akasente akagundi. Gavumenti yateekawo ne sente ziri mu Bank of Uganda baziyita agriculture credit fund I think SCF ziri mu Bank of Uganda eziwa abalimi n'abalunzi. Naye eyo okukiyingiramu oyina kubanga era olunda omubulunzi mwoyita n'ogguka omukago ne banka nesobola okuwa kubanga saving yo ebeerawo ya buli lunaku. Ne bwabeera manerenda ng'oba agenda kuwola ajja kuwola nga okusinziira ka daily income.